بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الجاثية. الله سبحانه وتعالى السورة نو أتغامبا ميونغانا يوي مكة. الله سبحانه وتعالى غامبا حميم. الله يا جتانيكا يغامبا بسم الله الرحمن الرحيم. ناتاندي سنيو كتيرين سيفو حميم. الله أعلم بمراده. الله يامني كيرو أتشيادو بالله مكسيري سنيو كتيريو وبنيو كتيريو زومبيري تتجاكو نونو زما كورو بابين كتيريو وابدا الله سبحانه وتعالى يامني بياما بيازكسكم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله. الكتاب كنتشمورا بتفسير وانغا كيفيري الله العزيز يوامان يتوانغو وكويتو شارا تزيغو تشينو كويتا ويغارو باتو يغارا الحكيم atetakola nsobi buli kintu akikolera mu budde bwakyo buli kimu wakireetera essaawa yakyebeera entuufu kuyinza kubeera ng'ogamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalukikoze jjuuzi oba luli wabula buli kintu yakigerera obudde bwakyo bwebwo ate buli kintu bwe yakikola mu nkola gye yakikolamu kyekyo kirabira nti talina nsobi gye yakola mu kukola kwe ekintu ekyo nga bwe yali akyagala bwe kyali era bwe kiri era gye kinyumira. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إنا مزنا الدلا في السماوات بوبوت نور الدم بوينغولي مبانغا والأرض نوتنور ينكون سكن كتوانغا لآيات كل كيف تملا وكبيران تتويغا للمؤمنين إليا بكريزا waliwo kubyoyinza okutunulira mu bbanga ne bimala okulaga obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo byosobola okutunulira kuno ku nsi ne bimala okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali katonda tumulabira ku ebyo bye yakola naye tosobola kumulaba mu bwennyini bwa katonda bwe kubanga abwongo bwaffe n'amaanyi gaffe binafu naye ebyo bye yakola ebiri mu bwengula n'ebiri ku nsi kuno bisobola okukutuusa mu kumanya nti eriyo katonda n'omukkiriza singa lilmuminin abantu banasalawo okubeera abaagala okuba abakkiriza batunulire ebyamagero batunulire ebyokuyiga batunulire ebiri ku nsi katonda engeri gye yagikolamu Allah subhanahu wa ta'ala bajja kumutegeeza bamukkirize nti ddala gyali munene w'amaanyi tafaanaganako na binene bitumanyi. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم نمكتون لبواكوا مكنين السنغوبا ويتنولي الله سبحانه وتعالى ذكنين لويسوما لويتنولي لنجي يمري جوجي لاتني فرما منجنين دارا n'otunuulira byonywa ate ne bifuluma mu ngeri ndala n'otunuulira eriiso ly'amatuugo entegeera y'amagezi enkuba y'omutima gwo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ne bw'oba tolina maanyi gatunuulira bya bwengula ne bw'oba tolina maanyi gatunuulira bintu bya ku nsi kuno wa fi khalqikum mutunuulire entonda yammwe engeri gye yabajja gyenvudde wammwe n'obeera amazzi n'ojjobeera omusaayi n'obeera ekinyama mu lubuto emyezi 9 n'ovaayo ng'oli bebi n'obeera ng'oyonka n'obeera ng'otuuka mu myaka egy'obukulu ate ab'okaddiwa ate n'oddayo n'obeera nga bebi entegera n'enafuwa omubiri ne gunafuwa ate n'ofa ate bajja kuzuukiza weetunuulire bw'obanga osobodde okubeera ng'obuusabuusa nti katonda taliyo fi khalqikum mutunuulire entonda yammwe engeri gye nabatondamu naye yokka eyinza okutuusa okumanya nti waliyo ow'amaanyi waliyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe kennyini noweeyigirako gwe kennyini noweetunuulira n'ofuuka ekyo olubaawo oluyinza okubeera ng'oyigirako okutegeera nti eriyo Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyokka oba tekikuyigiriza wama yabuthu min dabbatin tunuulira bye yasaasaanya ebitambula ku nsi kuno singa oba obitunuulidde n'otunuulira ensolo eziri ku nsi kuno n'otunuulira ebinyonyi ebiri ku nsi kuno n'otunuulira ebyennyanja ebiri mu mazzi abantu abali ku nsi abateevuunya n'otunuulira ebiwuka ebiri ku nsi kuno ebiteevuunya singa muba mutunuulidde ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala muyinza okutuuka okubeera nga mumutegeera nti w'amaanyi n'asibira ennyanja waagisibidde n'etabalumba n'abeera ng'ensolo azitadde mu nsiko omwo mulimu ezirya omuddo mulimu ezirya ennyama nga zirina okulya ennyama buli lunaku naye ng'ate ennyama teggwaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda ebinyonyi mulimu ebirya ennyama nga birina okulya ennyama buli lunaku ate ennyama yaabyo n'etaggwaawo Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti mutunuulire ebintu bye nasaasaanya mu nsi muno nabyo biyinza okukutuusa okubeera ng'ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali byonna ayatun byakuyiga byonna ayatun byamagero
Allah subhanahu wa ta'ala abitutera mu nsi muno tusobole okumutegeera liqaumin yuqinun eri abantu abaagala okubeera nga bamatira nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali era yasaanidde okusinza. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala wekiba tekikumaza kandi wahtilafi layli tunulira enkyukakyuka y'ekiro wannahaari engeri gye byewanyisiganyamu akati kiro n'avaawo musana ne gujja musana n'avaawo kiro n'ajja enkyukakyuka eyo singa obeera ng'ate gwe gy'okutte eyo naye esobola okubeera ng'ejja kutuusa okumanya obukulu bwa Allah wama anzala Allah tunulira Allah subhanahu wa ta'ala singa obadde oyagala tekuyita mu ngeri ya byamazzi minasamai agava mu biraawo ne riziki ne mufulamu ebyokulya amazzi bwe gatonya ebisolo ne byeyagala ebinyonyi ne byeyagala abantu ne byeyagala ebyennyanja ne byeyagala ebiwuka ne byeyagala tunulira amazzi ago nga mwe muli riziki yammwe fa ahya bihi al-arda Allah wana amazzi ensi yammwe ebadde efudde ng'ekaze n'agiwa obulamu baada mautiha oluvannyuma lw'okubeera nga nammwe mukakasizza nti buli kintu kyemwasiga kibadde kifudde watasrifi riyahi tunuulira entambula y'embuyaga ne zidda eno ne zidda eri ne zitasobola kumenya bimera byammwe ne zibeera nga ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala zitaddewo okubaweereza byonna ebyo bw'oba obitunuulidde okuva gye tuvudde ayaatu bikumala okubeera lesoni enkulu ayaatu bikumala okubeera ekyokuyiga nti waliyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo omusaasiza atusaasira ku nsi kuno ebintu ebyo teyabikola ng'azannya buzannyi ebintu ebyo byonna byakuyiga liqaumin ya'qiluun singa byonna omuntu alina amagezi abigatta wamu tayinza kuviirawo awo nga tategedde nti Allah oyo yenna nnyini buyinza asaanidde okusinza. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso nga tugamba tilka ayatullahi agonno mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gowuliddaawo gonna tujja tugakusomera natiluha alayka tugakusomera ggwe nabbi Muhammadi bilhaqqi ng'ate ge mazima gennyini buli muntu alina amagezi agakakasa nti ddala byaye fabi ayi hadisin kale basuubiddeyo mboozi ki endala yonna baada Allahi oluvannyuma lwa Allah okubeera nti abanyumiriza oluvannyuma lwa Allah okubeera nti abaleetedde Qur'ani babuulira amazima wa ayatihi oluvannyuma lwa Allah n'amateeka ge oluvannyuma lwa Allah n'ebyamagero bye oluvannyuma lwa Allah n'ebyo byatubuulidde byajjaakola yuminuuna banakkiriza kyolowooza oluvannyuma Allah okubabuulira abo abatakkiriza ti Allah yakola kino ng'ate mazima ebyo tukusomesa Muhammadi kiki ky'osuubirayo abantu abalala tibajja okukkiriza nga babadde ebya Allah babisudde mu guluka ekitegeeza nti tebakyakkiriza bwe banaabanga ebyo tebabitegedde abo si baakukkiriza. wailun likulli affaakin asiim. Allah subhanahu wa ta'ala agambye wailun ebiwoobe wailun olusenyi lw'omuliro olwailun okubonaabona likulli kuli eri buli affaakin omuntu omulimba asiimin omwonoonyi omuntu omulimba ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu nsi muno mulimu abantu abalimba beefaanaanyiriza okubeera nti bamanyi Katonda ne bamuwaayiriza buwaayiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti nze nnyina sizaala ne baga nti wazaala sizaalibwa ne baga nti wazaalibwa ne babeera nga balimba ne Katonda waabwe. Allah yeegaana ate bo bamulumiriza asiimu ne babeera nga ku nsi kuno batambuza embeera y'obwonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abagamba nti okubonaabona kubalindiridde abo abalimba ne babeera nga bwe tubagamba nti eriyo okuzuukira ne babeera nga baseka busisi ate ne babeera nga ku nsi kuno bagenda mu maaso n'okwonoona. Allah abagaye ebiwoobe bibalindiridde olunaku lw'enkya. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله يومنtu wekikeekyo omulimba awulira amateeka ga Allah tutila alayhi nga gamusomerwa
ثم oluvannyuma yasirru n'aguguba mustakbiran yeekuluntaza ne yeerabanga wa kitalo kaan lam yasma'aha ng'alinga atagawuliridde ddala nga bagasoma fabashiruhum w'amawulire ag'essanyu bi adhabin tuwaliyo ekibonerezo alimin ekiru mu lunaku lw'enkya era eyo yenna omuntu eyeetwala ku nsi kuno wa kitalo nnyo ebyo ebisomebwa mu Qur'ani sibe yalibadde bisaana okusomera omuntu ow'ekitiibwa nga ye ow'eddeeyi nga ye n'asigala ng'alemedde ku ebyo byakola n'ateddamu Allah agamba mu amawulire ag'essanyu nti ebibonerezo bimulindiridde ate ekibonerezo kijja kuba kya bulumi obw'ekiko bw'ekitalo. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا بكم تاندنا بيرانغا متيكا غفاينا كاتجدمو اتخذها هزوا أجندا كجريغا أجندا كتكريرانغا تيشوك سكريرا ناجندا كفود كينتو يشوك نينيا نينغا سيكو نينيا تاكويغا وابولي يشوك جريغانغا أجندا جريغا أولئك أبانتو أبيشكيشو لهم أداب بجفن يشبونيرزو مهين إكباب يمسوك بلا جرد بلانتي باوانسي إلي الله سبحانه وتعالى بايت بينة بزدوا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ومن ورائهم غاتم ما صغاوي جهنم واليوم جهنم بغنا مرو كبزو كزوان منسي ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا غاتي ولي تجينا كبيرا غاتي بغسا mwebe byebakola n'akamunaka eddagala byonna byebakola kuno ku nsi Allah agenda kubisazaamu tebigenda kubeerako kye bibayamba n'akamu n'akatono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala mattakhadhu min dunillah wadde ebyo bye baateekawo ebitali katonda awuliyaa nga babisuubira nti byebijja okubataasa tebigenda kubeerako kye bibataasa mu maaso ga Allah walahum adhabun adhim bagenda kubufuna ekibonerezo ekigenda okuba ekinene. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى لأن القرآن سيجكوري تدي غبي برونغامو الله سبحانه وتعالى باسزيو مرين بغنو بسين بايو بويرين غبا باتامبولي في القرآن والذين كفروا بآيات ربهم أبانا وكانيا متيكا غاكتونا واوي لهم عذاب بجفوني شبونيرزو من رجز عليم ekiri mu bibonerezo ebirabika nti bigenda kubeera nga bibonerezo bibi eby'obulumi ennyo. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى atutegeezanga atugamba الله الذي الله يويو سخر لكم البحر yabagondeza ennyanja litajiriya alfulku amaato gabeerenga gatambulira ku fiihi ku nnyanja eyo litajiriya alfulku fiihi amaato gabeerenga gaseeyeyezaako ennyanja yagitugondeza amaato gabeere ku nsi kuno nga gatutwala tubeerenga tusobola okugenda okutuuka ku byengera bitunoonya mu nnyanja eyo biamrihi tukiragiro kye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti addidde ennyanja n'agifuula ekkubo kututambulira okugenda okunoonyerezaako ekyokulya ebyo amrihi kiragiro kye yasalawo amazzi gabeere nga gatugondera walitablugu min fadlihi mugende mwenoonyeze ku byengera bya Allah ebiri ebule n'ebweya mu mazzi ebiri ku mazzi kungulu ne munda la'allakum tashkurun nga basuubira nti bwe munaamala okufuna ebyokulya byammwe ku mazzi ne mutuuka ku bigendererwa byammwe wajja kubaawo okwebaza naye kyomutusomo by'omuntu asomoka n'agenda n'adda n'avuba n'akomawo naye n'alya ebyennyanja mitwalo na mitwalo n'abulako akagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin yeebaze Allah subhanahu wa ta'ala yamugondeza ennyanja n'amugondeza n'ebyennyanja n'akulira okwo ng'avuba abaana be ne bali abakyala n'ayambala n'azimba naye n'atabaako ke yeebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin okusiima Allah yamugondeza ennyanja ebyo so nga bangi bafiiramu abalala Allah subhanahu wa ta'ala n'abawonya. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وسخر لكم نابغوندزا ما في السماوات بمرا بيري مبانغا وما في الأرض بمرا بكون سكن جميعا منه بينا وكفجاري يبين بيبا ميرانغا بيبا ولدا ومانو متاسبرو كامنتي ومكازا سبرو كامنتي ومسجا سبرو كميرانغا جندو كيغا موسيقو نايتا مسوكنا كماو بينا الله سبحانه وتعالى ينتبوندز وكفجاري إنغا سبيان تنيبازا إنما زما في ذلك بينما يجب توبرا لآيات مجمع يكويغا لآيات مجمع يكولا بلا كبيرا غوبين تبا الله لقوم يريابا يتفكرون بين كروزا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا قام بابا بكر الزاه يغفر للذين بسنوابه لا يرجون بطين السوبي أيام الله ينزوك بطو ساكن نكوين كامبي الله سبحانه وتعالى أنت ينزوك بطو سمكدا كيري سيري رزبو أبطين السوبي ببسني ببامبي الله سبحانه وتعالى أينوك بنرزا نيبون نابا تسوبي أنت الله سبحانه وتعالى أصبروك بيرا أنت الجبب بنرزا مبسني ليجزي قوما الله يبالين دور نقل وجوك تسلا أبانا دام أبا تسلي غبر منتبام تسلا وكسين زيرا كتيا يجزي قوما بما كانوا يكسبون وكسين زيرا كنسكون غابا أنت ببالي بقل مريم جاوي مري غبر بالي بقل مريم جاوي مرونجي الله وجوك بتسلا نقواسين زيرا buri muntu okusinzira mu neeyisadi yalinga yeeyisaamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا ومنت ولبيركم سكنونغا بدكونغا يقولانغا birungi فلنفسه akakasente birungi ebyo bigenda gassa omwoyo gwe ku lunaku lw'enkomerero ومن أساء ومنت ولبيركم سكنونغا byeyakola tebyasanyusa Allah فعليها كمانين تبيبوني رزقين لكو ديري مويوغوي ثم رفنما إلى ربكم وكتون دوامي ترجعون مكاكسي وينتي يبجي مجندو كذبوا الله سبحانه وتعالى جاجندو كبالز منا الله سبحانه وتعالى وجا كبر من نار الزيري الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب twawa bani Israila ekitabu kyaffe nga kyekitabu ky'ettawureeti kyetwawa Musa alayhi salam aberinga alamiza nakyo banu Israila nga kwe baba batambulira abanakkiriza kwe bajja okuyingirira ejjana abanaagaana kwe bajja okuyingirira omuliro walhukuma ne tubawa okubeera nti basajja baali b'amagezi n'obulamuzi nga bwe babeera basazeewo ensonga buli muntu amatira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo okulamula kwe wannubuwa twabasaamu obwannabbi baffe bannabbi bangi bannabbi baavanga mu bani Israila abayitirivu warazaqnahum twabagabira bani Israil min at-tayyibaati ebirungi bingi nnyo jukira ekiseera nga Musa amaze okubasomesa ennyanja Allah subhanahu wa ta'ala n'abateeka mu nsi n'abasiza manna wa salwa ebyokulya n'enva ng'abeeranga nga balya emmere ne balya n'enva nga biva eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyagamba nti abantu abo wafaddalnahum twabasukkulumya ala alalamiina ku bitonde ebyaliwo obudde obwo Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa enkizo ne babeera nga be bantu Allah subhanahu wa ta'ala mwe yalondanga bannabbi ebitabo n'abeera nga bibayisizaamu Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa amagezi ne babeera nga basobola okufuna okulamula okukwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala byayagala n'abawa ebyokulya n'abawa enva n'abawa ebyokunywa n'abasomesa n'abeera nga abawonyeza obubi bwa Firaawo n'abasumattusa okubeera nti battibwa nga abaana baabwe abalenzi abawala ne babeera nga bebalikawo ekisobole eggwanga ery'okuggwaawo Allah agamba nti abantu abo twabawa enkizo nnene ku bantu abaaliwo obudde obwo وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وآتيناهم طابوا بينات وبنيا يفوقنا من الأمر انتي بالكباكرة kiragiro kyaffe yali tawreeti Allah subhanahu wa ta'ala
yabawa ettawureti eyali ennyonnyola nti buli kyebakolanga kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kiragiro kye. Famahitalafu, abantu abo tebayawukana, tebeetematema, baalinga bali bumu nga bali ku kitabo kyabwe, ekitabo kya tawureti nga bonna bakikkiririza wamu. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali tannaba kujja nga bali basanyufu nnyo nga bamulindirira nti singa anaabazze bajja kubeera nga bakolagana naye ne babeera nga bamwagala nnyo okubeera nga bamulindiridde. Naye ky'omukisa omubi bwe yajja nga tava mu bani Israila nga bwe gwali okuva edda, baawalana muwalane, ensala n'ejja ng'ebakwata. Allah kyagamba nti famahitalafu, tebaayawukana, abantu abo baali kimu okuva edda, illa okujjako min ba'di, oluvannyuma ma jaa'ahumul ilmu, ng'okumanya kubajjidde ye nabbi Muhammadi, bagayan bainahum, ne bawulira ensaalo wakati waabwe. Inna rabbaka, mazima katonda wo, yaqdi bainahum yawma alqiyama, ajja kulamula wakati waabwe mu bwenkanya ku lunaku lw'enkomerero, fima kaanu fihi yakhtalifun, mu ekyo kye baayawukanamu. Abamu ku bo bakkiriza ne bagamba nti okusinziira ku nabbi ono azze Omuwarabu tetumukkiriza. Bani Israila abatono mu bo bakkiriza, abalala ne bawakanya, naye nga bawakana lwansaalwa kubanga lavudde mu Bawarabu, tavudde mu Bani Israil. Abatono ennyo nga Abdullah ibn Sallam, abantu abo babeera nga basiramuka okusinziira ku bye basomanga mu Tawureti nga balaba nti bye biri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba mu aya endala nti abantu abo ngenda kubawa empeera yaabwe ya mirundi ebiri olw'obukkiriza bwe baalaga ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'obukkiriza bwe baalaga mu kitawuli ekya Tawureti. Allah subhanahu wa ta'ala n'abalaganyisa empeera ey'emirundi ebiri. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba thumma oluvanyuma nga gomaze okujja ja'alnaaka twakuteerawo ala shari'atin, amateeka kw'onootambuliza ate ummayo nga biri ebitabo ebirala ate biyimiriziddwa. Enjiri tekyakola oluvannyuma lw'okujjako, Tawureti tekyakola oluvannyuma lw'okujjako. Tukuwadde eshariya empya min al amri, nga nabyo biragiro byaffe, ejjuddemu biragiro byaffe. Fattabi'aha, gy'oba ogoberera. Katoddayo okugoberera byonna ebibaddewo ebikadde, toddayo okugoberera abano ababeera nga basinze okwagala ku ndowooza zaabwe nga kwe bayimiridde. Wala tattabi'u, togoberera ahwa alladhina la ya'lamun, okwagala kw'abantu abatalina kye bamanyi nga basinze ebintu ebyawongo ng'amasanamu. Abo toddamu okubagoberera. Goberera ebiragiro byaffe, goberera eshariya yaffe tetukuweereza gwe nabbi Muhammadi. Toddayo okubeera ng'otunuulira ekintu ekirala. Tukugamba nti omusiraamu wenna singa nga ebyobuwangwa by'oba okkiririzaamu bikwatagana n'eddiini y'obusiraamu, sigala ng'ogenda mu maaso. Naye singa bikoonagana n'eddiini y'obusiraamu, obusiraamu bw'oba okulembeza, ebyobuwangwa ogira obiwummuza. Kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamugambye tukuleetedde eshariya empya nga biragiro byaffe era amateeka gaffe by'oba ogoberera. By'onooba osanzeewo ebyobuwangwa nga bikontana n'eddiini y'obusiraamu, ebyo togezaako bigoberera, kubanga abantu baabiteekawo nga tebalina mulamwa, tebalina musingi, baabiteekawo okusinziira ku kwagala kw'emyoyo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba innahum lan yughnu anka min Allahi shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Innahum, abantu abo, lan yughnu anka min Allahi shay'an, tebagenda kukutaasa okuva eri Allah n'akamu singa ng'obagoberedde n'oyawukana ku Allah. Wa inna adh-dhalimina, mazima abasanize, ba'duhum awliya'u ba'din, abamu mikwano gy'abannaabwe, baabamu bajja kubeera nga abaagalana bokka na bokka. Wallahu waliyyul muttaqin, Allah ye mukwano gw'abo abamutya. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Allah subhanahu wa ta'ala agambye hadha ino Qur'an gitukuwadde basairu linnasi, endabiso y'abantu, abantu abaagala okubeera nga balaba amazima, abantu abaagala okubeera nga balaba Allah kyatayagala bajja kukijja wano mu Qur'an y'endabiso yaabwe. Wahudan, we wali obulungamu bwabwe, ayagala okulungama abeere ng'agoberera Qur'an eno, ayagala obutalungama abeere ng'atunuulira ebiri mu Qur'an. Bw'anaaba nga tabigoberedde ajja kubeera ng'akyamye, bw'anaaba nga abyekutte kajja kubeera ng'alungamye. Wa rahmatun, mwe muli okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala liqaumin yuqinun, ebyo bijja gasaaba abantu abanaabeera nga bakkiriza ne bakakasa ne bamatira Qur'ani, nti ddala Qur'ani kitabo kya Allah. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amnandiki hasiba balowooza alladhina abo ejtarahu sayyi'ati abalabika nti bakola ebintu ebibi ne babeera nga ku nsi kuno bakandulako bintu bibiri ereere bye babeera nga byenyigiramu ne babeera nga bebabeera abantu abeeyisa obubi nga babeera beenyigira mu bintu ebyobwonoonefu ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala balowooza nti annaj'alahum tujja kubeera nga tubafuula kalladhina amanu babiringa abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu emirungi sawaan nga bayisibwa kyekimu mahyahum mu bulamu bwabwe wa mamatuhum ne mu kufa kwabwe saa ma yahkumun eyo bwebeera nga yendaba yaabwe babeera banga bwe balowooza endowooza yaabwe n'ennamula yaabwe eyo neerabika nti nkyamu nnyo. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات الله يقول الجل ننسي والأرض ما قل ننسي نجمل بالحق غاين إنسونغ يوبفناني زبيان مدل الواتي أكو زيرين فيريو ولتجزى كل نفس بما كسبت إذا بات بكا كسين تيغاليا كسيرا كجابري مو يقوغين داك تصري بوك سنزيرين جيرجيغوا قرام مكوبلا مبابو بنسي وهم لا يظلمون أبان تيغين داك يازان من زبان ما سوغا الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله سبحانه وتعالى أبتجيز الزانتي أفرأيت يورابو تنجاكالون بولي من اتخذوا يومون واتدوا آلهة بكتوندا من اتخذوا مونت واتدوا إلهه كتوندا ويقواسنزا هواه نقواغلا kwa mutima gwe okwagala kwa mutima gwe nga gwogoberera omutima gwe guba gwagala kubeera nti oli obbanga okuba bubbi omutima gwe gwagala obwenzi ng'oyenda bwenzi gwe gwagala ebisiyaga ng'olya bisiyaga gwe gwagala okugenda mu banka okwewola tofa ku banka ewola na riba n'etawula na riba. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza agamba abantu nti mumbulire omuntu afudde okwagala kw'omwoyo gwe nga kwasinza amakulu kwagoberera nga tamaze kutunuulira Allah byayagala na byatayagala. Wa adallahu Allahu ala ilmin Allah namubuliza ddala nga naye amanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa khatama ala sam'ihi nabika nabeera ng'asaanikidde ku matu ge takyawulira kituufu obukyamu bwalonze obuli ku mwoyo gwe ye bwalalambadde nabwo wa qalbihi n'asaanikira ku mutima gwe nga guzirikidde takyasobola kulaba mazima wa ja'ala ala basarihi bishawa n'ateeka ekisaanikira ku maaso ge nga takyasobola kulaba kituufu. faman yahdihi min ba'dillah ani ayinza okumulungamya gwe gw'osibira oluvannyuma lwa Allah okubeera nti amusaanikidde atyo amatu tegakyasobola kubeera nti gaggoka amaaso tegakyasobola kubeera nti galaba mazima ate omusajja oyo omutima gwe tegukyasobola kutegeera wabula omwoyo gwe bye gwagala byagoberera omuntu oyo agamba Allah ani ayinza okumuteeka wali obulungamu oluvannyuma lwa Allah okumusaanikira bw'atyo n'amuggala nga tasobola kulaba. Afala bangemu abantu Allah abuuza afala tadhakkarun temuyinza kwebuulirira nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwamaze okutuuka ku ddeeri gwamaze okutuusa ku ddaala eryo tasobola kubeera nti asobola okudda engulu tewali asobola kubeera nti asobola okumuzza mu kkubo ettuufu. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waqaalu abasajja bawarabu bayogeranganga bagamba ma hiya tebuli buno obulamu bwe tulimu illa okujjako ffe tubutunuulira nga tubulaba bwetu bwe buti hayatuna duniya bulamu bwaffe bwa ku nsi tulya na tukiba ne twambala ne tuzimba namutu tujja kufa kire tukigaana wa nahya naye ate tujja kubeera nga tusigaddewo olw'okubeera nti tuzigadde okuzaala kwe kuzuukira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu balina endowooza ng'ey'Abaganda nti bw'ozaala obeera amaze okuzuukira tufa naye ne tulekawo abaana nga balamu
wama yuhlikuna tewali kitujja mu bulamu bwansi buno okututta illa ddahabu okujjako emyaka omuntu gye gimuggwako n'abeera nti agonze takyasobola kubeerako ku nsi kyakolerako emyaka gye gitutta so si Allah subhanahu wa ta'ala nti yatutta era nti yajja tuzuukiza entegeera y'abantu abo bwetu bwe yali nti tufe tubeerawo ku bulamu bwaffe ne tuwangaala ate oluvannyuma ne tufa abaana baffe ne basigalawo nga balamu naye kitutta gy'emyaka bwe gijikirira obungi omuntu n'agenda ebya Allah tewali kuyingira mu bintu bya kufa kwaffe wama lahum bidhalika min ilmin nga ddala mu butuufu ekyo kiboogera tebakiinaako okumanya kwankokonala inhum illa yazunnun mu butuufu tebalina we basimbula nsonga eyo okuggyako we bati we balowooza bintu bya kulowooza bulowooza. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا تنقوبوا بسمد متيكا قفت بينات ناقين كنرا ما كان حجتهم تبينا سنغا جبين تقوي تجيرتك إلو كجاكو أن قالوا بقاملا ائتوا بآبائنا كلمة ليتر بكد بفابا فبججا إن كنتم صادقين من بانغا موكرا مزمان تريوك زوكرا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل بقامبي الله يحييكم الله يجوك بوغرم ثم رفنما الله برمه يبغوا أثور فنما كما زب بوا يميتكم يجوك بتا سمع قجيج بتا ثم رفنما كما زوك بتا يجمعكم وجاكبكم غانيا إلى يوم القيامة كنا كورنكم يرو لا ريب فيه رتليم كبوسا بوسا ولكن أكثر الناس نيابان تبسنغو ونجي ببين نريد مرأيي لا يعلمون تتبشمني إلى باتي بوسا بوسا إلى تبشككتا. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله ملك السماوات والأرض نينو كشمانيانتي وبفزي بغلو وبفزي بنسين وبينبي الميكونوجي ويوم تقوم الساعة الجكر لنكو يشيام وبشنا يمريراو يومئذ كرنكو يخسر المبطلون abantu abeeyisanga bonoonyi kuno ku nsi bagenda kubeera kuloosa ennene ekiyama bwe kiribanga kiyimiriddewo ku lunaku lw'enkomerero abantu abeeyisanga obubi bagenda kubeera nga bagudde ku kibambulira kubanga tebalina ke beekolerawo mu ngeri y'okwetegekera olunaku lw'enkomerero. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala tegezanga gamba ennaku lw'enkomerero bw'atunyumizaako watara kulla ummatin ogenda kulaba buli kibinja ky'abantu nga kisembezeddwa mu maaso ga Allah jaasiyatan nga kibundadde jaasiyatan nga kifukamidde ku maviivi ng'abantu bonna bali awo mu maaso ga Allah beetowaze bafukamidde mu maaso ga Allah balindirira ekijja kullu ummatin nga buli umma yonna abantu buli bamu batudde abannabbi waabwe Muhammadi batudde n'ennabbi waabwe Muhammadi aba Isa bwe batyo aba Musa aba Yunus aba Lutu aba Ibrahim Nuhu Musa Saleh Hudu abantu bonna buli umma tud'a ila kitabiha balyoke bagikoowule nga bagiraga ekitabo kyayo buli umma ng'etudde n'ennabbi waayo ng'omwogezi w'olunaku olwo agenda ayita mu umma buli umma weetudde nga bagigamba nti kino si kyekitabo kyammwe kwezi nga wano bwe tubeera mu bulamu bw'ekkooti za Uganda omuntu bamugamba mu kkooti okukkiririza mu ddiini ki bw'aba musiraamu ne bamukwasa Qur'ani bw'aba si musiraamu ne bamukwasa Bayibuli n'omuntu omulala yenna akkiririza mu kitabo kye kyabakkiririzaamu oyo omuntu akkiririza mu byobuwangwa bwe bali babatulaga ebitabo mu kiseera ekyo nga ye teyalina kitabo kyakkiririzaamu alibeera ku lunaku luli kya Allah kyagambye yahsaru lmubtilun abeeyisanga obi bagenda kubeera ku loosi nnene buli umma bagenda kugiyimiriza bagirage ekitabo kyayo nti kino si kyekitabo kyammwe abasiraamu Qur'ani nti ddala kyekyo ate mmwe abakulisitaayo Bayibuli si kyekitabo kyammwe nti ddala kyekyo ate oluvannyuma bwe bamala okutulaga ekitabo kyaffe oluvannyuma buli omu balyoke bamukwasa ekitabo kye eky'emirimu gye fayiro y'emirimu gye okusinziira nga bwe yalinga yeeyisa ku nsi kuno alyawumu olwaleero
tujizawuna mugenda kusasulibwa ma kuntum ta'maluna okusinziira nga bwe mwakola mumaze okukakasa ekitabo kyammwe nti kino buli omwabikula ekitabo kyo kyakulagiranga okusiiba wasiibanga ekitabo kyo kyakugaana okulya riba wagiryanga kyakugaana okulya emaali abamulekwa wagiryanga kyakugaana okulya ebisiyaga wabiryanga kyakulagira okukola kino n'ogaana wasiiba watola zaka n'ebirala bagenda kubalumiriza oluvannyuma tumaze okulaba ekitabo kiri ekinene buli omu akikakasiza nti kyekyaffe balyoke bakwasa ebitabo byaffe buli omu nga bamuwa fayiro ye balyoke nga bamulumiriza nti olwaliro mugenda kusasulibwa okusinziira nga bwe mwakolanga. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bw'ati oluvannyuma lw'otukwasa ekitabo buli omu ng'alina fayiro ye. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا كنو تشوانديكو تشفي إنو يفايرو يفي ينطق عليكم بالحق يوغركم نينجي يوغر مزنا ميريري تباوانديكا مچigambo nga bakuwayiriza ate tebaawandiika mu kigambo nga bakwongereddemu yogera mazima merere fayiro yo inna mazima ffe mwali ku nsi kona nastansikhu twalinga tunootinga twalinga tuwandiikanga ma kuntum ta'maluna bye mwakolanga ku nsi byonna nga tubiwandiika mu kitabo kino ate nga kyogera mazima merero biwaddemu okwesomeramu. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا نعم زما بريبيرا بكرزا وعملوا الصالحات غاكل من ميرونجي الله جايا غلا فسوف يدخلهم ربهم في رحمته الله جندا كباينجزو مرزي وابا ولي كساسلا كنغا يجانا ذلك هو الفوز المبين وكن كجندا كبا كيسيما وقول واتو كوكو كنلا. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين كفروا يا بابا لبيلا نكون سكن بيسانا نغم بلبانغا تفكرزا الله سبحانه وتعالى جنك بغامبا أفلم تكن آياتي تغايا متيكا غانجي تتلى عليكم غضب سميروا بلكدي فاستكبرتم لمغيرا غيرا كنت مجرمين لمغيرا غيرا كنت ميكورون تزا وكنتم قوما مجرمين لغني مبيرا غموانغارا غمجابان توابونو نيراني مفيرا كومبيريو. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل ببابانغا باباغامبيكو إن وعد الله مزمين دغانو يا الله حق يا مزما الله يرغاني سا إن دغانو زبولي تشغاني سا يا مزما تجا كبيرو وساعة لا ريب فيها باباغامان تساو يتياما تني مكبوسا بوسا الله سبحانه وتعالى جاكو شيري تانغو بدباتي بوتوسي قلتم مديرانغا مونغا منانيا ما ندري ما الساعة نيمو بوتوف تتماني تشيري تياما تموغراكو إن ظن إلا ظن تتلووزو كجاكي تردابانغين دووزو برووزو abantu jimwagalo okutupangira kongi yabaganda egamba kyomwana bwatuulako kusiga tawambuwa nga bamutiisa okubeera nti omuliro gumwokya namwe mutuleeteredde essaawa eno okugigamba nti ekiyama kijja kujja musobole okubeera nga mwagalirako abantu okubeera nti beeyisa bulungi kuno ku nsi bweffe tukirowooza naye wamaana hano bimustayiqinin tetulowooza nti ddala kituufu kijja kubaayo ddala mu byaddala tetulowooza nti mupangapanga bupanzipanzi mulowooze abantu mubalowooze sente ebintu bya ku nsi kuno babeere nga beeyisa bulungi baleke okuyisa obubi. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم الله سبحانه وتعالى جندا كبولك سيئات وبدي ما عملوا بباكورانغا مبتبو يابو بابيرابينغا بيونابيا وانديكي ودا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بجندا كبيرانغا ببابنا مسيرا ببابوكاليكي ببونيريزي بيبيو ببالينغا باجريغا انتي سياما تشجا كبيرايو نيو كجريغو كوكباجريغانغا الله سبحانه وتعالى جندا كبيتوروزي كبونيريزو چو كجريغا كبيرينغا كبابنا مسيرا بابيرينغا باشيريمونغا باشيبوكدمو الله سبحانه وتعالى غابونيريزا مونغيريكو بسونغوي. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
waqiila bagenda kugambibwa lyawmu olwaleero nansaakum tubeerabidde kama nasiitum liqaa yawmikum haadha nga nammwe bwe mwerabira ensisinkano y'olunaku lwammwe luno naffe tubeerabidde okubateeka wali okusaasira kwaffe nga nammwe bwe mwerabira okukolerera ebirungi okukola ebirungi ku nsi ne muleka okukolera olunaku luno olwaleero wama'waakumu nnaaru tubakakasa nti obudde bwammwe okuva wano mugenda mu muliro wama lakum min nasiriina temulina ajja kubataasa singa tubeera nga tusazeewo ekyo ekyokubatwala mu muliro wano biri bye mwasinzanga nga mulowooza nti biyinza okubayamba ku ssaawa eno tebijja kubataasa. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم ekyo kigenda kubeera bwekityo gye muli biannakum kulwokubanga ddala mmwe ittakhaztum ayati llahi huzuwan mwafuula amateeka ga allah nga gakujerega wagarratkum alhayatu dduniya obulamu bw'ensi buno ne bubasiriwaliza ddala falyawma olwaleero la yukhrajuuna minha abantu sibagenda kuva mu bibonerezo wala hum yusta'tabun ate tebagenda kukkirizibwa kwetonda kwabwe yadde nga balibeera baleeseewo ebiraga nti allah abaddiremu. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد الله يعينو kwebazibwa n'okutenderezebwa rabbi samawati wa rabbil ardi oyo katonda afuga eggulu n'ensi rabbil alamin omulezi w'ebitonde ebiri mu ggulu n'ensi abirabirira nga yamanyi puroguramu yaabyo ayina okwebazibwa n'okutenderezebwa. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء الله يعينوك okwegulumiza okw'ekika ekyawaggulu fi samawati wal ardi mu ggulu n'ensi agulumizibwa ng'ate naye yeegulumiza wal azizun allah tawangulibwa ku nsonga gy'aba asazeewo okubeera nti erina okukola alhakimu ate takola nsobi buli kintu akiteeka mu budde bwakyo mu kifo kyakyo ekisaanidde.